Omusumba w'essaza ekkulu ery'e Lugazi Mathias Ssekamanya akalatidde abakristu okomya okunyunyunta ekereziya nga beefuula bankitwala awatali kibongera ku bwakabaka bwa Katonda ng'ono okwogera bino abadde akulembeddemu okuyimba mmisa ey'okuzza olunaku lw'ekigo kya St. Cyprian e Kawanda n'okujaguza omwaka gumu bukya kereziya eno efuulibwa ekigo. Misa eno yeetabiddwamu minisita wa Kabaka ow'amawulire era nga ye mwogezi w'owa Kabaka ow'ekitiibwa Kazibwe Ismail Kitooke ng'omusumba Ssekamanya yaniriziddwa wakati mu kunyanyaagiza emirere ng'asoose kusimba muti ogw'ekijjukizo ku bimuli by'ekereziya ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi. Abakristu bamulambuzza ekereziya amatiribona n'oluvannyuma ne basimba ennyiriri beetabe mu misa. Bishop Ssekamanya mu kubuulira kwa misa omubadde n'okusoma ekitundu era ng'ekisoose ekisomeddwa omukristu atalaba ekikakasa nti buli muntu yenna okumanya Bayibuli buvunaanyizibwa bwe. Omutima ogw'ejjinja nja kubajjamu bawe omutima ogw'ennyama. Bw'abadde abuulira Bishop Ssekamanya akuutidde abakkiriza okuuma obumu n'emirembe mu maka wamu n'ekereziya nga yennyamidde olw'abaami abafuuse balugojamye okwo kw'ossa n'okwesiwanga amagengere kyagamba nti kya bulabe eri eggwanga. Kola ne banno okuva mu maka ku kyalo kukisomesa ate ne ku paalishi. Mu ngeri y'emu atabukidde abo abali mu bufumbo bwa kawondo kakubye eddirisa buli kadde abeekwasa nti bakyeteekateeka buli lwe babuzibwa ku ky'okutukuza obufumbo nga babuuziza nti bwe baba nga tebannatuusa lwaki beewanika. Mulagattibwa ddi? Ssebo tukyatikika. Mwetegeka biki? Oba tonnaba kutuuka lwaki oliyibya abakulu? Linda, wait. Amaliriza awanjagira abasomesa okunnyikiza ekyokusomesa abaana eddiini kubanga enjigiriza ezibabuzaabuza n'okubajja Katonda buli lukya zijja zimerukawo. Ate kinyuma nnyo ddala abaami ddala headmaster nga naye ebyeddiini abifaako nnyo. Minisita Kazibwe asimye omusumba Ssekamanya ku ky'okukuutira amasomero okussasira kusomesa eddiini ng'abasuubiza nti ng'Obwakabaka bakufuba okulaba nga balinnya ku nfeeta emize egisusse mbavubuka wamu n'okulaba ng'eddiini ennyikira mu baana. Ennaku zino abavubuka baffe bangi bavudde mu kuweereza Mukama Katonda beerina kyetwala kyova olaba buli muntu akola bibye okuwemula kungi nnyo empisa embi nnyingi nnyo naye nga bino byonna bivudde mu kulekawo ddiini kyova olaba ffe tuvuddeyo nga bakulembeze mu Bwakabaka. Ssaabakristu w'ekifo kino Omulangira Sewava Robert alambuludde ku birungi ekigo kino bye kituuseeko mu mwaka guno ogumu gwokka gwe bamaze mu buweereza. Tusobodde okuzimba kereziya ewedde era erabika bulungi, tusobodde okutandaaza oluggya, tusobodde okuzimba ennyumba z'abafaatha. Babakulembeze okuva mu kigo kya St. Bali ku Ddembe Buloba abakulembeddwamu omuwandiisi Esther Nakyanzi bakozesezza omukisa guno okukunga abakkiriza mu ggwanga lyonna okubadduukirira mu kaweefube gwe baliko okuzimba ekigo kino mu nteekateeka gye batumyeyo Yota Buloba nga mu pulojekiti eno mulimu okuzimbira abafaaza ennyumba ez'okusulamu. Mulimu gw'okuzimba ennyumba y'abakulu tulabe nga basosoodoti baffe bajja babeerera ddala ku kifo kuba balina eyo gye basula awatali ku kifo. Bano bategese ekijjulo ekinabawo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'12 era ng'omugenyi omukulu ye Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Anita Among nga ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Paul Ssemwogerere si wa kulutumirwa mwana. Tubakoowoola mwenna fundraising yaffe n'eriyo nga 8 Desemba omwaka guno gwennyini e Buloba ku parish. Zimbira Omukama naye anakolera ebibyo. Kiza Peter KSTV Agaleero.